abalungi be basinga obungi ababi. Abatulaba mwebale okulaba Dream TV, abali ku Impact FM namwe mwebale nnyo, abali ku Victory Christian Center namwe mwebale nnyo, ate era nnyongera okwebaza abo mwenna abakola Dokisa ekisaawe ekyo. Mukama ajja kukikoleramu ebyamagero bingi nkakasa, naye olutalo lukyaliwo, entalo zikyaliwo, bijja kuggwa, teri kitaggwa mu maaso ga Mukama. Mwebale okuwuliriza okulaba Dream Impact. Pastor Serwadda kwebaza na bonna bakwano bange nga Paul ne Mole essomero eryo nga tubeera mu Makindi awo nga mpita buli kanaku ndaba Paul and Mole, nammwe mbatumiddeko. N'omusumba ono yani omusumba oyo erinnya lye yali omusiraamu Jamada. Bonna mbatumira, mwenna mwebale. Abayimbi gospel eyo mu Victorian Budik gwe nali ndowooza nti bba mu Germany olw'erinnya nga bamuyita nti Budik. Nammwe mwenna mbatumira, mukyala Serwadda, bonna abo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate ne Kabwejjungira wange kaakati akola ku programu eno agyeditinga, nkwebaza nnyo, nkwebaliza ddala. Mukimanye nti I owe you, kitegeeza ki nti nina okubasasula mu ngeri emu oba endala. Katonda ajja kunnyamba kikolebwe, era ate nange nga bwe nsaba eno oluuyi luno Katonda abayambe byonna bye mwagala abibatuuseeko. Kakati njagala okwogera ku kye twayise Kabuntu. Mu kulonda okwabaddewo tubuuza nti ekikolwa ekyo kyabadde kya Bwakabuntu oba nedda. Kiyinza okuba nga tekyabadde kya Bwakabuntu, naye ng'ate nga Kabuntu gwe tunoonya ng'olutalo lwaffe. Kabuntu kyeki? Kabuntu kwe kussaamu ekitiibwa, nze nange ne nkikussaamu, n'abalala ffenna ne tubeera wamu nga tusaŋŋanamu ekitiibwa. Kabuntu ze mpisa ennungi z'okola ezitali mpandiike, mu Luzungu kye tuyita etiquette laws, baziyita etiquette laws. Si mpandiike, teziri mu Bayibuli, newankubadde ezimu mweziri. Katugambe naffe abaddugavu twalina Proverbs nga bwe ziri mu Bayibuli, tuzirina nnyingi nnyo eziyinza okukola ki, okukwatagana ne kye njagala okwogera. Kabuntu empisa ezitali mpandiike, naye ng'ate omuntu azikwata okuva obuto, era nga ziyamba abantu okusaŋŋanamu ekitiibwa nga tewali yeeyisa bubi, ng'abantu abamu bannaffe abeeyisiza obubi notono mu mpisa, wabula ate nga balina n'ebyokulwanyisa. Omuntu n'aba nga yeeyisa bubi, alina ekyokulwanyisa ate nga n'empisa mbi. Kati naawo we twawulira kye twagala. Entalo zaffe ze tulwana ng'amawanga, bakyoli bano baki, ezo ntalo butalo. Ssematalo waffe kwe kuzzaayo empisa zaffe, empisa ennungi. Nabanyumizaako ndowooza olumu mujjukira nti nabagamba okusanga omuntu ng'afuuka ku kisenge ekyo n'akugamba, namubuuza nti wayi tolina magezi? Ko ye nti sirina. Kale oyo nandibadde muddamu kitewali. Omulala n'okola oluguudo kale gavumenti erukoze bulungi nnyo, naye ate aluyitako asuulako ebikuta bya muyembe, ebisigo eby'omuyembe oba ebikongoliro oba bino bibajja ku kasooli, ebikuta bya kasooli bya whatever. Kati n'ogamba
oluguudo olulungi oyo bamukolera lwaki nga tamanyi kulukozesa. Kaakati bakoledde oluguudo ate ggwe kwosuula ebisaaniiko kwogenda osuula empisa ennungi zandibadde zikugamba nti bw'osanga ekintu nga kiyonjo kireke nga kiki nga kiyonjo. Ekintu ate bw'okijamawaza era kiyonja. Ab'Amerika be bagamba when you break it fix it, if you break it fix it. Yenkola y'ekintu kino. Kaakati gwe bakukoledde oluguudo ate gwe ofukako, gwe osuulako ebisaaniiko, gwe avugirako emmotoka ya miliyoni 600. Teebereza omuntu avuga emmotoka ya miliyoni 600 kyokka ataasuula ekikongolero mu kkubo eddungi. Kaabuntu aliwa taliiwo, oli wekka mu mmotoka yo. Miliyoni 600 egula miliyoni 600 and there you go. Ate osuulako ebisaaniiko ku kkubo ate nomala n'ocomplaininga ti gavumenti tekoze eki tekoze. Sigamba nti nze mpagira buli kimu oba gavumenti kyekoze oba kyetakoze, naye ndi ku lutalo lwe tulina okulwana nga ffe oba nga mmwe abakulembeze ab'eddiini, nti olutalo lwe mulina okulwana mulina kuba ku front, mulina kuba ku front nga mmwe mukulembedde era ne mulagirira abantu nti direction y'eno so si correction. Tukulidde nnyo ku correction. Tokola bwoti, tokola kino, tokola kiri. Kyayingira mu makanisa, kyayingira mu masomero, mu maka. Tokola bwoti, tokola kino. Naye ng'ekintu ekyo bazungu be baakiriira ne bakikugamba okusobola okukuggyako ebibyo. So olwaleero abasumba, abakulembeze b'amadiini mulina okuzza buli muntu eri Katonda, buli muntu okudda eri gye yava. Bwe tuba tusaba mu kkanisa ne batugamba nti mu nfuufu, mu ttaka, twava mu nfuufu. Olutalo lwaffe luleme okukoma ku kulwanirira obuddugavu nziramu. Olutalo luleme okukoma okulwanirira obuddugavu, lulwanirire obuntu. Kakati olutalo lwonna abantu lwe baatandika nga abazungu bazze ba Nkrumah, ba Nyerere, ba Sankara, kulwanirira buddugavu. Bw'ogenda mu Amerika, ba Jesse Jackson baani, ba slave trades abo abaali abaagenda bonna balwanirira buddugavu kale. Naye ng'ate mu ttaka, mu dust, teri kale etaliimu nga mmwe abaasomako ku layers z'ettaka. N'olw'ensonga eyo omuntu yenna ategeera olwaleero agoberere buno obutalotalo bwe tulimu obw'amawanga agaatuweebwa Berlin Conference. Abazungu kyakiiru ng'agabanya nti mwe muyite wano, mwe muyite wali. Owulidde? Abo bonna tusobola okuba nga tubakuŋŋaanya ne twogera eddoboozi eri ne tugamba nti kiki kaakati tulwanirira obuntu. Omuzungu, omuyindi, omuddugavu, aliko obulemu, abatalaba, bwe buvunaanyizibwa bwaffe okusobola okukulembera abantu nga tubakulembeza direction, ekkubo gye bagenda, so si correction ebyo bye batalina kukola. Kaakati waliwo abakola ebyo nti bino tolina bikola. Correction eyo eba police, military police. Era abazungu bakola police okutukorekitinga, okuyingira paddocks zaabwe nga bwe baali bazitegese nti paddock eya education oyita wano n'oyita wano paka lw'otuuka ku degree
ne degree gundi n'olyoka oba ng'otegeera kati nga tukubalamu amagezi. N'olw'ensonga yo njagala ffenna tukimanye nti abamu ku ffe tulina okulwana olutalo olusukka Bakyagulanyi, Bamaawo, Museveni, DP, ebintu byabwe ebyo bye baalimu mu gyenkaaga byaggwa tebikyaliwo. Today tulina olunaku lulala, tulina technology, tulina direction endala. Tekyali direction eri gye baatukubirako embooko okulima emmwanyi n'emmwanyi ne bazituuma kibooko. Baatukuba bukubi wano okulima emmwanyi. Kati tebakyayinza tukuba mbw'oba tukozese kiki? Technology. Naye balina engeri gye batukuba nakyo kiri persuasive kakati. Technology ali very persuasive. They don't now come. Any effugabbi lyonna eribalize terijjira na mundu eri awo oba mbooka eri awo kibooko okukuba, naye ng'ebiriko biri persuasive nga bikwonoona emirundi egi okusinga ne gwe bakubye kibooko. Kubanga bino bigendera ddala wa ku bwongo. For example, pornography agenda wa ku bwongo. And once somebody takes your brain, you are gone. You are done. Ekintu ekyo baakitukola. Therefore, nkubiriza ffenna naffe abali ku media abayinza okwogera, abalina omukisa okwogera eri abantu ne muwulira. Abo bonna abalina omukisa oba okuyitibwa okwogera eri abantu, tugatte olutalo olwo nti olutalo lwe tulina si lutalo, si ntalo zino eza boundaries abazungu ze baatuwa. Tulina olutalo luli Ssematalo. Ssematalo yakuzaayo gye wava. Kyekigendererwa kyaffe, kyekigendererwa ky'ebikolwa bye tukola, emirimu gye tukola. Nze bwe ndowooza, nze ku lwange kyekyo. Naye sijja kugamba nti nkolerera musaala oba nkolerera nze kwezza buli kimu kiri mu luluze enfempewo. Musana bwe gwaka gwakira nze, enkuba bw'etonnya etonyera nze. Waliwo abantu ng'abo ate bayinza okuba nga bali ne mu byobufuzi nga twabalonze, naye nga bo kye baliko byabwe bali ku ambitions zaabwe. Bali ambitious kufuna ssente, agula ennyumba, agula emmotoka, bamulabe ng'akola kino. That is not right. Enjawulo eyo erina okubeerawo ne tumanya nti sitwagala kulwana entalo ezituiza emabega olw'okuba ebintu ebimu tetukyasobola kubizzaayo. Katugambe oluzungu, okwogera oluzungu okyasobola okukizaayo, olemeddwa ogera nga tomanyi ettaala zino, kompyuta byonna biri mu luzungu, intaneti, kyekirala simanyi, social media, byonna tubyogera mu luzungu. Tukyasobola okuzzaayo olulimi olwo ne tugamba nti osanga nedda, osanga kirisoboka gye bujja. Naye ku luno olwaleero nze ndaba tekisoboka. Ate tubeere abantu abamanyi Katonda nga tuddayo mu nfuufu enfuufu mu nfuufu, ettaka mu ttaka. Ettaka lirina buli langi, layers z'ettaka. Tewali langi etaliimu, ebeere ya black, ebeere ya white, ebeere ya yellow. Ate nga batugamba nti twava mu nfuufu, kye batusabira nga batuziika. Therefore, obuvunaanyizibwa bwaffe ffenna bubeere Ssematalo oyo. Mbaagaliza mwenna okukimanya
tutambule nga tussa kimu nga ekkubo lye tukutte lyerimu n'olutalo lwe tulwana lwe lumu. Naye tetuyinza kulwana ntalo ng'obukanisa. Omanyi waliwo wano kati abasumba balina ebukanisa ne bayombera ebintu ebitagasaayo bitaliimu. Baagala ki? Mwagala ki? Olutalo luli ddala sematalo lwe tulina ffe okuba nga tulwana, lwe mulina okuba mmwe nga mulwana. So si buno obutalotalo Abanyankole against Abasoga against Abakyoli against these other people. But Abagundu Abasoga tebategeera okutuusa emyaka 4. Tebereza waliwo omukulembeze omwe eyakyogera ekyo, ndowooza ali eyo mu South Africa, eyagamba mbu Abasoga bategeerera ku myaka 40 ate ne bafa mangu 42. Abakulembeze bawano babadde bayitire. Waliwo omulala yaveeyo oba mu Nigeria, ye yaga nti entebe ewooma nnyo. Bingi abakulembeze baffe bye bazze bakola ki? Boogera. Naye bonna butalotalo n'ebinyonyi bitusinga amagezi, kubanga ekinyonyi ekibuuka ne kiva wano ne kigenda e Kenya nga tekyetaagisizza lupapula n'olwo. Owulire ekinyonyi kiva wano ne kigenda e Canada mu North Africa ne byalulira e Canada. Tebyetaaga ebyo bye tulina ebyaffe by'ekiyaaye, visa, as if ensisi yaffe. Kale ebinyonyi ne weesanga nga bitusinga amagezi n'ensolo zo zisala busazi. Naye ffe tetusobola abantu abategeera kusala, kubanga tetujja kukolagana na bali abeeri. Bwe tunaatuuka mu Bajaluwe Kenya tetujja kusobola kukolagana nabo, so nga by'ebinyonyi ate bijja kukolagana ne binnabyeri. Kati ekitegeeza ebinyonyi bye bitusinga amagezi n'ensolo. Kisoboka? Tekisoboka. So obutalotalo obwo obuli national mu Pan-Africanism, okulwanirira obuddugavu mu kifo ky'obuntu. You don't fight for color, you fight for humanity. You cannot say nti nwanisa omuntu oli olw'okuba ndi muddugavu oba nwanirira baddugavu. No. Ffenna tulina olutalo lumu ng'abantu lwe tulina okulwana. Obe wa kkala ki, kubanga ffenna twava mu kintu kimu era tulina okuddayo. So tuve ku butalo buno bwama mu makanisa, ate Anglican Church simanyi yaganye ebisiyaga, ate kakati wawo ne tukuba enduulu nnyingi nnyo, ate bano basigudde gundi, ate olwo omusumba yagenze n'akwana omulala. Ebintu ebyo ebyaki temuli makulu. Mukwate olutalo lwe tulina okulwana ng'abantu. Obuntu mu Luzungu humanity, oba to be humane, kyetwagala. Because once we are that, tuba tuzzeeyo mu kiri kyetukkiriza nti twatondebwa ffenna, oyo ffenna gwe tukkiriza kitaffe ali ludda abe ng'afaanana atya, tewali amanyi oba wakiragala oba wakiki, naye nga ffe abamukkiririzaamu tuve ku butalotalo buno. Pan-Africanism yaggweddeko. Twetaaga something larger, something more meaningful, ekintu ekitugasa ffenna with integrity. We need our integrity back as human beings. Tukyetaaga kikole ki? Kikomewo. For me, eyo lwe lutalo lw'ennwana. Mwabalina entalo endala ze mulwana, oba kufuna musaala, oba kufufuggaza balala, oba kwegaggawaza mmwe. That's also you. Okkirizibwa ebyokubikola byonna. Naye kyangu okuwangula olutalo.
naye Ssematalo n'akulema okuwangula. So nkakasa nti bwe tunamanya nti there is a bigger war to fight, tujja kubanga tukendeeza enkaayana eziri mu butalotalo buno obutonotono, tugende ku kintu ekyo ekikola ki ekinene ekisingawo. Mukama abakuume.